Abatuuze abasattirawo olw'ekivundu ekiva mu kkolero eriyooza Wairo omukadde erya Oil Booster bakukyalo okuli Katente, Nantuula, Kiyoola, Bumbajja, Nassaka ssaako ne Buzu ebisangibwamu ggombolola y'e Nakisunga mu disitulikiti ey'e Mukono. Ne ogani ez'omunda nazo kati ziriwo za bbulaaka zonna. Batumanyiridde mu nsi yaffe. Wala asenguka agenda awalala tetukyamwagala wano tetulina makulu batuvire. Yayita mu lujja bwamala nanneetooloola. Amabaati gonna ag'ennyumba gagubye lwa oyiro. Tanka ze tuteekako tufune amazzi tunywa butwa bwereere. Okwebika twebika butwa. Tokyassa mukka gwa mirembe nakuyingiza mukka gwa mirembe. Kubanga kitabula wonna Katente, Mugala, Nassaka, Kiyoola, Bumbajja wonna okwetoloola kubanga ng'omanyi empewo nga bwekola ki etabula wonna. Batulaze Wairo agambibwawo okuva mu kkolero lino akulukutira mu myala ssaako n'enzizi ekitaddeyo obulamu bwabwe mu katyabaga. Bonna tukosebwa tekiriiko waliwo gana amazzi ge bakulukusa obwo bulabi omukka eguva mu bbanga kamufu tuli bubi nnyo ate ekiro kisuuka bagane babita ekiro. Tulina olwedde ebirwadde byaffe pressure n'eddagala terikyakola lye batuwa olw'okuba nti ki twongeramu chemicals endala. Tulina abaana abato amazzi ge tunywa gonna ga nziro maddugavu kati ffe tunaddawa tetulina gye tulaga. Bino babituukiddeko mu lukiiko olutuuziddwa ku kyalo Bumbajja nga bakulembeddwamu Ssentebe David Ssekamwa. Abatuuze bagamba nti basiiba bakutte ku nnyindo nga n'emmere tebakyasobola kugirya. Naye omukka gutuli bubi batuyambire eddala ffe tufa. Tusaba bannaye tuyambibwe abasajja bano waakiri bakyuseemu ate bakwatagane ne bannannyini ttaka wano baayisa omufulejje bategeera kuba si waabwe. Oba akatukawo tukukyalo tunatuuka na wamwe otandikira wano n'olya nga obulamu buggwawo embuto tuvuddemu embuto ati nze nakavaamu embuto nnya kaakati be bagenda otuwasa bafune chemicals ezibirongoosa ne bibeera nga bakola emirimu gyabwe naye nga ebintu tebiwunya ebintu bituyisa bubi. Wairo asangiddwa nga abembedde mu mazzi abagambibwawo kuba bannannyini kampuni eno balabiddwako mu mmotoka nga bayitawo nga abatuuze obakuba olube. Amazzi gano olugata okuva mu kampuni ne gakirya mu nzizi zaffe obukyafu bungi ddala gano amazzi olugata gawunya ekivundu abantu bonna ne bakola ki baziira. Ejja w'ekkolero lino ku lukomolo essimu yeetondedde abatuuze n'abaako byalungamya. Ekikulu wetuli abasajja baabulawo kitegeeza nabo batuuze n'okolagana ne community ekyo kisinga obukulu nti ensobi zonna ezibeerawo ninofuba ng'onyola ekole ki ensonga eveewo era munda muno mu kampuni nalese bakolamu ebyetaaga okukolebwa ziiza ebintu ebyo bitambula ebigenda wabweru. Hassan Kasibante amyuka RDC w'Emukono agumizza nga bwe bagenda okwatagana n'abannema okuyamba abatuuze. Njagala bakulu bannema bampa olunaku nga ku lwokubiri oba ku lwokusatu tujje tusaleko factory eyo n'okwekenneenya ensonga abantu gye beemulugunyaako n'engeri oyiro eno gy'abakosa mu community. David Musisi Kalyankolo yakusakira eggulu erino ku Lwabukedde TV.